okuteekateeka kwa family. Nafuna kale nze mbadde ngamba nti omwaka guno leka kwesunga kuzzaako. This year, please. Kakasa nti ennyumba ogaziyiza ekisenge Make ky'omwana. sure you've enlarged your house. Naye bw'obanga okyali mu luumu But if bbiri you're still in two tubadde rooms, tugamba nti we are pleading, ogira olinda muko. please. Nuwa n'azaala And Noah gave birth to 3. naye gwe buli ddakiika But for each and every minute, otuyuwamu mwana. you bring out a child. Nange bwe wasangayo kati oyagala kumpisa. Nze mbadde nsaba I'm beseeching, nti tulindeko. please let us pray. Musajja kamuzalira abaana akitegere nti nzaala. Let me give Omusajja back n'ajja for you kulekera to abaana know. obasomese. He shall leave those truths to you. Nuwa yazaala Noah gave birth to naye 3, nga mugagga. but he's rich. Osobola okuzaala abaana You might give birth to naye 3, Katonda n'abawa omukisa yet God ne blesses bakoozaako them. ennaku. Tofiira buleeba. Don't die in the labor ward. Waliwo wano omwavu omu yagamba bw'ati nendoota. And I dreamt, Gamba omwavu aloota. Yogera nnyo gamba omwavu aloota. the poor man, Nga batutadde mu kisaawe ky'ennakivubo kati nno kyavaawo. Gamba otyo. Nga Katonda bamalayika bambadde bulu. when the angels are dressed in blue, Abaavu bapanga. Nkyaleeta gamba otyo. Nga basimbiza abasumba layini. they made lines up for the Nze pastors. nga babuuza omukoomo olina abaana bameka. One by one, how many kids do you have? Ne mutunuulira. Nali nfumbye emmere ne ddyayo essowaani ne mmanya. Mulokole enjala emuluma ne nsooka mbega emmere. Ne balyoka bantuukako. And they turned to me. Ne bankuba kiwoko ne bankuba And I kiwoko. was stricken. Ne babuuza lwaki tolina baana They asked me, bangi. why don't you have many Naye nga children? nekyalya. Yet he lacks what to eat. Ng'essaati. The shirt. Bambi nze mbadde ŋŋamba. I beseech Nuwa you. yazaala basatu. Noah gave birth to 3, Naye tumusomako. but we are reading about him. Ekika kyewaffe. Abantu bonna bafa bukazi bw'oteekwa okuzaala. Tetunnagaana. Naye luumu mmeka But z'olina? how many rooms do you have? Saawa zino school fees. This time Nze round, mbadde mbuuza olinawo koota olinawo half. do you have quarter or half of tuition?